Eno ye program akadde nnyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde nnyuma mwomanyira ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde nnyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Kyekyo kyennyini ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi. Munange kuokyali program akadda nnyuma with the two history vanguard Solomon Kawesa Sabasito w'obwongo ne David Wepkulu omulyanaka. Awo we tutambulidde munange olunaku lwaleero nga tunnyonnyola kino na kiri ku bantu abatali bamu abatuvuddeko mu nnaku zino ze tutabeereddeewo. Kakati tubadde tutandise okunyumya ku mwami ono Pasita Pr Yiga. Bangi kummwe mwamutegeeranga abizaayo. Abizaayo ono bantu batono nnyo ababadde bazudde biki ebimukwatako. Nawa Pasita Yiga ono gye yava na lwaki enkola ye y'ebintu ebadde nga bwetyo. Omuntu gwe twogerako yazaalibwa mu April wa 1974 era nga omukyala azaala omwami ono si mulala ye Elizabeth Kwagala, ye nnyina w'omugenzi Pr Yiga. Kitaawe yali musajja amanyiddwa ennyo nga Joseph Matovu, era nga bano bonna baali batuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Mpooma mu district ey'e Bukomansimbi. Ekituufu ekiriwo mu makayiga mwazaalibwa mbu nnyina yamuzaalamu omwana omubwati. Omwana omubwati? Era ensonga lwaki mu byafaayo bye tekuliiko nti yasomera wano. Nga bw'omanyi bw'obeera mu maka nga nnyoko yakuzaala n'agavaamu, ebiddirira awo oba obimanyi kukotoggera n'ebifaanana bwe bityo. Musajja wattu ono wadde nga abamu bagamba kafiizi tekaaliwo, naye ate abamu ku batoobe mbu ne bakulu be be batugambako bw'ate bo baasomaasomako, bo baagiraagiramuko ne babugumizibwako. Era ye bw'akizuula nti ebintu tebiitambule n'akwata ekkubo eriva e Bukomansimbi n'ayolekera ku kibuga. Era yajjirira ku bulimu obutonotono obwo mu myaka eyo eg'96 awo. Yali musaale okubanga munnange atuuka mu kibuga n'abantu abalala bwe bajja. Kati bw'atuuka mu kibuga abamumanyi bagamba yatandika na mirimu gya lejjalejja. Kolako mu katale, somba ku mazzi awo, netikira ku mugugu. Nga bw'omanyi abavubuka abeeyiiya, era akatale ka Kizito bamumanyi bulungi. Yakolerangayo awo Kaleerwa awo bye bamutegeera bulungi abaawo. Era yabeeranga omwo ng'ayina empale ze zaatunda ze baayitanga shafti. Empale ya shafti wajambalako. Nga njambala ntya ddi? Gwe kati gwe mu nsi muno oyambadde ki? Ye kapiira. Anti kati guli omulembe. Waliwo empale abantu ze baayambalanga
ng'emukwata omubiri bweti fitting yalinga nga fiitingi y'obudde obwo naye nga abantu nga yabbeeyiko yes nti buli omu yali asobola okwambala shafuti kati munnange ng'obwo zempale zaatunda awo naye ng'ebiseera bye eby'eddembe yabimalanga nnyo ng'agenda mu bayimbi abaaliwo ebiseera ebyo omugenzi ng'agenda mu bayimbi abo babasudde abo ba Livingstone Kasozi yababeerangamu nnyo nga zze okulaba bakola biki kuba okuyimba yajja akwagala nga bw'ababeerabeeramu awo n'alaba bakola ki ono ayimba atya n'ajja ng'abikwatirira mpola mpola naye n'atandika nga sente aziina empale nazo n'atuuka akaseera ebbeeyi n'eyonooneka negwa akatale empale n'egwa akatale olwaddawa abaana tebatandise ebirala olwo atandise jjukira bwe yamalanga eno abantu olw'okuba baamumanyanga nnyo olw'okuzannya draft mu katale omweso nga yiga akukuba n'akuyaya n'okuyayaawo ku mweso wennyini omubadde empeke 3 ogenda okulaba nga mulimu emu endala zikubye empale azigiza kyanza ati ne zidda mu katulike olwo mufuusa ate twali tumanyi naye nga bamunyumyako bagamba mu draft kyali kizibu omukuba kati munnange yezaala abantu bwe bamugambawo banne naye ozannya zaala bulungi tusobola okukolayo bizinesi ng'erimu zaalazaala netukikuba kati ne batandikawo entunda eyaabwe nga ya bidding system batunda ki ekyamaguzi kyonna ye kyomuwadde kyatunda ng'asobola okujja mu dduuka lyo n'akugamba naye owange ezo ettaala nga ziruddemu ez'emikono zimpe nze ngenda kukuwa ssente zo nga nkomyewo kuba baalinga bamumanyi nga bazimuwa kati nga yaleeta ekyamaguzi kyo n'ayala ekitundubaali kyawo oba ekiwempe n'aziteekako kawungeezi ajja nakitundubaali kyokka zaaweddewo n'agamba nti abange eno ntandika na nusu 10 ani ayongerako ne mugamba agambye ekinusu 10 nga mutandi nzinzi njigula 5 ani amwongerako 5 n'abatandikirawo mu bidding mugenda okwekanga ng'agiguza adabolinze price entuufu nga ye atwalira nannyini bizinesi sente ze ng'akuba capital profit we mu nsawo ateeka mu nsawo yalinamu engeri ya komedi nga nti ekintu akiwoomya omanye waffe gyo twalinangayo omusajja baamuyitanga mwami Sekabira nga ku lunaku lw'akatale mwagala Sekabira yaba akwata akazindaalo nga kiba kitya omanyi tuba tutunda ebintu awo kyaki ezimbwe nga mwami Sekabira alina katemba gwateekamu n'azina n'amazina n'atandiwaddeyo sente neweefukulula nga yadda wali 5 emirundi 5 nti 5 emulundi gumu nti ekyo bakiguze kati neyiga bwe yatundanga kati ng'akugamba ne bw'oba toogule jangu olabe bulabi bizinesi eyo mwana wattu yamukolera nnyo okukakkana ng'atandise n'okufuna kapito ayingira studio atandika okukolayo ku nnyimba omugenzi abawuliriza abalungi omwami gwe bayita Alex Bongole yansuubizza okumpa ku musiki wa Pasita Yiga nandibazanyiddeyo akayimba naye yankoze bubi nti ne ku ssaawa ya leero tannampa kayimba ako era ayinayo ne kolabo ze yakolako n'abayimbiyimbi abaaliwo mu biseera ebyo
kati bw'ayimba ennyo naye nga ye ekirooto kye mu music kyali kyakuba nti ate music we amuyingiza kkanisa. Kusumba ayagala ebigambo bino bye yandyatudde wano mu kuyimba abyogere ng'ali mu kkanisa. olwo akyali ludda wa ddiini ki gye yali agoberera, nzikiriza ki? Abasinga bagamba mbu yajja muvubuka mu katuliki ayingira ekibuga mbu nga n'omusapula nga mukomba mudaali nga ne sapule mbu ng'ajambala. Kati munnange awo watandikira ofunira ekirowoozo nti naye nsobola okutandika kkanisa. Nembulira olwo abasumba bangi abaali batandise nga n'abamu enjiri baali bagibuulira kifuula nnenge. Okimanyi nti enzikiriza eyo bwe yajjira wano nga tetegeera bulungi kigambo Trinity nga kibatabula kifuula nnenge n'otoka okugamba nti ne ka transport kateeke wano. Abakatuliki basinza bakatonda basatu nga bagamba balina katonda mwana, balina katonda taata, mbu balina ne katonda mwoyo mutukuvu. Wafaayo ogu kati nga tebamanyi nti aba trinities ba persona. Ekyo kyabatwalira emyaka okutuusa lwe bagenda mu theology schools ne bakitegeera. Bajja ne batwetondera. Simanyi just ng'abasinga bwe batannaba kutegeera lwaki abakatuliki bakyayina symbols mu kereziya. Bayina ebibumbe nti ekya Maama Maria, bayina ekya Yesu Kristo. Kikyabasumbuwa. Ekyo kikyabasumbuwa n'okubeera abo basinza n'ebifaananyi naye nga Bible gy'olimu be bagikuŋŋaanya ne bagifuula nga bweri. Nabagamba lumu nja kujja mbanyumiza ebitabo bye bajjamu. Tosaanayo puroguramu emu ey'okubuulira ekigambo. Nfaanano ndi mu mwoyo. Omanyi nalina kubafaaza. Oyinza okuba oyingiddemu yimaani. Nalina kubafaaza ebintu ne byonoonekera eyo. Wali mu kigo. Era Ssaabasumba nampita olwaleero nzirayo n'empeereza. Weenenya. Ate nga neenenya ku ki? Anti bye weekola. Sazza musango ssebo. Tewagobwa. Nedda taata. Kye kyakutuusa ku mbeera eno. Nakyusa bukyusa. Omanyi eno mbakatuliki bangi muyitibwa naye batono abalondebwa. Kituufu. Saalondebwa. Kati munnange tewalondebwa olw'ebimu ku bye baali bakulaba nti wandibanga yandabanga njaba muweereza wakaddannyuma mulungi. Kati munnange Pasita Yiga 2024 ab'ekiwuunya mujjukira ekiwempe ekyaliwo mu kiwuunya n'akikubawo ekiwempe n'ateekamu eŋŋoma egi emu nga sinandeege bulungi nga tevuga bulungi n'abeera omwo n'abantu be nga basatu nga basiiba bayimba. Abantu Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati muffe balina akayimba abalokola ebiseera ebyo akayavuwaza abantu. Siboogerera nno bubi naye kino kituufu. Ono waaka ebintu byafaayo by'ensi nfuufu olugira nga bifuumuuka abantu bagaana okukola. Ebintu by'ensi eno nfuufu olugira nga bikola ki? Nga bifuumuuka abantu ne bagamba nti ani agenda okukola nfuufu nze nkolera bifuumuuke. Jjukira ekyo kigenda okubaawo. Bano abantu batandika okumeruka nga tuyina ekikangabwa kya kibwetere. Olw'ekibwetere gyakabaawo nga batusuubiza nadda nti 2020 ensi eggwako esaanawo. Era Katonda eggulu agenda ddiggula ng'olwo yenjiri eri mu balokola abamu 2020 mwetegeke tugenda. Era nkubuulira bapasita bangi ab'amaanyi n'omuli ababadde bavuma Pasita Yiga abo we baagaggawalira. Nja kusindika mu bapasita basatu bakuwa ebyapa eby'ekkanisa zaabwe branches endala nga bakuwa transfer forms we zaava. Zivawa bagamba nga bantu ensi eggwawo ebyapa mu bireete ate munaafa nabyo. Naye nga bba baaleetanga tebasookanga kwebuuza pasita gwe tubiwa ye agenda biteekawa era ye tagenda naffe. Abantu bangi awo we baaweerayo ettaka we baaweerayo ensimbi abasumba bangi kwe kwali okusituka kwabwe. Sogera it is not an allegation. Kino bakimanyi kyova olaba abasinga they act in mafia ways. Okitegedde? Nkitegedde. Kati munnange
n'omusajja wattu ebyo bwe bimala okubawo n'agamba kirabika keekadde nange ali mu kiwempe kye batandise okuyimba ebintu by'ensi eno nfuufu olugira nga bifumuuka omuntu atandika okuwera bajje beggama enfuufu munnange mu miwempe nga teyitamu ate Yesu waali ejo wamma gwe mugaati n'obulamu ekiwempe kijjula nga takyayina wassa bantu kwe kugenda mangu nnyo n'afuna waateeka kawaala awo kawaala jjukira ebiseera bindowooza ebifo bino byalinga bya layisi ate jjukira omwana ono yalinamu kasente bizinesi eya gundi eya bidding yali emuwadde eya bidding kwe kugula emiti n'ebiwempe atandikira awo kati abeera awo ekawaala bidding mpazi wakiisa otya bidding kuleeta nze n'ennyimba ebbeeyi gye ntandikiddeko mmwe ne mwongererezaako awo wamma obwo tebuba bufere bwe tebuba bufere bamugezi bugezi kati munnange amaze okuteeka ekkanisa endala ekawaala enneneko era nayo teyali nzimbe era teyali awo wennyini waali yali kyemmangako eno kati eno naye atandika ogisumba 2008 kuba eno yagiyingira 25 kuba nawulira nga tannaba kuzimba yalinga nnyo omwo mugundi mukawaala omwo wa Pr Ssenyonga kati ng'era munnange ekkanisa emukulako mangu kigaziwa ng'era bw'olaba nti kati akaddannyuma katugaziyeeko tetukyalina bwe tukasa koffe bambasada b'abakiga bajje omunyarwanda omugezi ajje bamaliki pro bajje bavuganye batukwatireko mafiya yadduka bone yakitya oba yakkiriza bukkiriza kati ayimba nti ndagidde muwe gundi akalulu okyawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4